Saba kunyumirize kateno nayo tugitandise ekinauganda kyaffe ekyolwaleero Kyotera Film Production awamu n'abagava Uganda Duncan Digital Studio bagenda kupaba kutuusaako ekina Uganda mbulambale basaba kunyumirize na Male Viki ku lutimbe toyina musubwa mwana muwala na Male Viki ku lutimbe ate ne Ronald Omusiru naye ku lutimbe esente ze zonna nga bwe yazikola Kyomuhendo Angel kale eno saba kunyumirize etandika butandisi kina Uganda kyaffe Muzeyi Kalyama ku lutimbe saba kunyumirize Samu Kapulu abaana bonna mwebali olwaleero nange nsiba mu byange Salongo Muyanja Uzaifa naye ku lutimbe kino kina Uganda kyaffe era nga saba kunyumirize Duncan Katala ye producer ate nga inanyini sinema asooka kakati kina Uganda tukitandise twakitandikira eno kucheyo onomwana kensoka muwumazi imiri wambalinga tofu tajja tutandikidde ku bafumbo naye ng'obulamu era bukyali mu bwakweyiya ye mwana muwala na Male Viki aline Samu Kapulu amawulire agaliwo omukyala bamufuye agagenda ebweru naye omukulu agamba buli gyawulira abantu bafiira ebweru anti wuliriza anti mpulira bulungi njomo muwala wa Naskombi yagenda nakomawo bali bulungi atovanga ku mukazi nga bamaze omuteeka mu koodi eyo yogende ebweru ne bwokola ki toyina kyoyinza kola muyimiriza kale atunuza eriiso eryekisa mu mbeera eno munaye taata gundi twalibadde tugenda nange nenjiyako ffe tulibeera mu kazigo okumala ebbanga ki gyoli buli yali akufumbirwa mwali mumaka kakati firimu eno ng'etandika munaye walinzikiriza nengenda nenkola sente nze ngamba tukole empola tujja funa naye abaana b'abaana nga bo bonna abonera ebweru eyo bakadaama eriyo okubonaabona eriyo okufa abaana babateeka mu kiyumba talidde balya migaati omuwala yambulidde bulungi yenze gamba nze yampadde koodi eno yangambye buli kimu kyonna kitambula bulungi omuntu bw'afiira ebweru aba yateekateeka bakufiira bweru kyokka nga nawano osobola okufiirawo bangamba nti babateeka mu luyumba abantu nga 5 wulira firimu emigaati gino kakati taata w'abaana ayikanga atakkirize muntu nokende bweru firimu egenda maaso gambidde nti balinga nkoko abaana mbo babayise eringa nkoko kale ono genda ne bakkiriza ogenda n'omwana ye kakati ono asobola okubeera nga ogenda naye nga mukulekera kati omumanyi wuyo omwana wuyo naawe omumanyidde leka nawe kulemesa omwana agendeko naawe agende kale beera naye egenda maaso abantu mwenna abagenda maaso n'okubeera nga mulaba sinema eno eyali ayiseeko mu mbeera eno katugende maaso bagiyita omuzimu gwa kadaama kusigala ng'okola naawe kati ate nagenda ntya ku mulimu n'omwana kati agamba gweyagala ndekera omwana ngenda kola ntya naye njamutwale wa taata jamulabirira kale munaye bw'obanga ogwolemereddwa njagamba taata jamulabirira naye ensonga enkulu yagenda kwekyusaamu ku bulamu kakuleeta nsonga ye mwana muwala na Male Viki agamba ayagala gendako ebweru kale naye ayiyeeko ku y'ebweru naye ye Uganda nga yakalubye eye Uganda nga erigumite ekyo singa kyewasoose okusinga okuddaawo ndendiyisanga mama tugenda maaso tutandikidde kubaagalana balina n'omwana bafumbo omukyala yafunye koodi egenda ebweru naye nga balina omwana egenda maaso Kyotera Film Production efirimu etandise omuzimu gwa kadaama omugave Uganda nze kwatidde etandise kale twala tulabe kyekiddako firimu eno etandise bwe bamala okukkirizaganya omukulu niyakwata ekkubo najja okusinkana mwannyina Ronald Omusiru a movie directed by Duncan Katala Muzeyi Kalyama ye yakoze ku by'obufo ensonga ekuyisizza nabadde awo nenfunamu ekirowoozo egenda maaso
asinkanye mwannyina embeera bba yagimuwadde dda era nga balabika bakkirizaganyiza naye ekyadde kireesemu obuzibu bwabadde mwana embeera gye ndimu ogimanyi ye mwana muwala Namale Vicky naye bba bagenda ebweru ne bakoma kati munaye bwe nabadde awo mwannyinaze ne ngamba bba bagenda ebweru bo babazaala batya yekyeyo abaana bakubye ekyeyo baana bakomyewo abaana bakomye wano nga bavuga mbi Uganda eganye Uganda ekalubye Uganda erigumite sente za Uganda tezirabika enyingi za ntono ofulumya kinene Uganda otunda kasooli kilo 5 n'ogula kawunga saba kiremu naye nga firimu yino koleki kako kakyali kati mbadde njagala munayikojja w'abaana nkulekera omwana ngenda kukola sente mbaweereza kojja w'abaana baagala omulekera omwana ye Ronald omusiru tumulabyeko mu nkuyanja kitaawe omwana lwaki tumulekera kitaawe titwagala kati bumanyi expense naawe ebeege anti naye manya bwendeka omwana ewa taata ye kojja okimanyi gwe mba nina okusooka oweereza sente mwe sijja bbawa kubanga nange nteeka wali mwana wange tuli ku kadaama tubbi efirimu ngenda maaso munnange manyi yakuyiriba embeera yakuyiriba oyagala okundekera omwana naye embeera yakuyiriba mwannyinaze singa obadde gwagenda oba osande musigazi akatugende mpola kojja w'abaana singa gwobadde ogenda omwana wo naali mugobye era tosobola mugoba ekyo nkimanyi naye ekalubya embeera naawe gikalubya togikalubya gonzaamuuko olira firimu olina okumekinga shuwa nga akasente kagira mu budde nze olunsasula mwarabu oluteeka sente bwati nengenda mu banka nziweereza tava mugamba naye munange mbalekera omwana simulekera taata mmanyi munange ebintu bye taata anywa n'atamiira njagala mbeera ebweru ng'omwana mmanyi namulekera bannyinaze so si taata abayambako buyambi kyekyo efirimu egenda maaso munange bakkirizaganya mwana muwala ono Namale Vicky akkirizaganyiza ne kojja w'abaana asobole okubeera ng'alinnye ennyonyi agendeko e Saudi alabeko ko bwe kibeera yatuweerera mbu tusome nnyo bitwasoma naffe tetumaza kati bulira bakojja b'omwana mwe muli kojja amanyiddwa nga Duncan Kataala taata teyatuwa sente kiri awo okusoma tunoonya ffene wuno naye kakati akuza ggume osibirira ffene osanga kifene kinene osangamu obuwula buli buti bakulaba bakera kufaanana nga ali emiti kumbe ffene talabika okuba buloka tukubya tanulu ku tanulu bano bagenda okulikira omwana baweereze sente egenda maaso ye Ronald omusiru Duncan Kataala ono ye taata Saalongo Uzaifa ye taata w'abantu bano era ye taata wa mwana muwala Namale agenda ebweru yafunye ekirowoozo nga muzeeyi kulabirira abantu bo bwateeka ku nsize efirimu egenda maaso ekutuusibwako Kyotera Film Production bampita omugave Uganda ku Mike era nga tugenda maaso ogenda kuyita mbuyisi otuteekera kyakulya mba ngenze kuyiiya eriyo famire gy'oyinza okwata n'oteekamu omuntu wonna n'oggwamu amaanyi naye eri mu Kataala Kataala nga yekojjawo omwana nga n'essaati yamulemye okwambala ajambadde ati efirimu eno tegenda maaso esaati yajambadde nga bw'ayagala Ronald omusiru firimu egenda maaso naye oluganda luba luganda egenda maaso kale munnange mu mbeera nga kadde kagenda keetooloola mwana muwala Namale Vicky yamalirira naye agenda akole akyuseemu ku bulamu wabula ku kyokuleka omwana bale mu kukkirizaganya ne bba kubanga bba yali alina okuyiriba omwana ng'amukwata ng'amutwala mu kyalo eri bannyina ababiri Duncan Kataala ne Ronald omusiru kati omwana ekyokulya ekisookerwako kuyiga kulya ffene tewali kambe olina okuba nga oli komando nga bakojja abo be babeera ffene omulumisa mumwa nennaku eri mumaka muno katugenda kukola tutya mu muganda wange nze nkubulire eriyo famire nga kagamba naye bwe bawagigwamu
nojijjamu omukazi olina kubeera munywevu. Efamire erimu Ronald omusiru ne Duncan Kataala. Efirimu ebegenda mu maaso. Kantu tufunenge kitumuyiya afinga kati ebbanga nga lyetoolodde wayise emyezi 2 ku 3 abakulu bano batandika okuyiiya. Obwavu nga bungi kano kanamala akagendako sitayiro ki kapoloti tata yakatunda egenda maaso kagira we bati akapoloti tata akasajja akonze kantamane. Ebbanga ligenda okwetooloola mwana muwala kireka byamutambulira bulungi era atandika okuweereza akasente ewaka gye yava. Banyina omulimu bagukola bulungi era be bano baba engeri kwali gwe joyina kasente tutugenda jiguza muntu mulala tugenda jiguza gwe okiraba kati tumala ojiguza gwe okole ki ulira akakodyo ak'okufuna sente amayinja kati fe tugende wali we bayiye wali ulira firimu akapoloti waliwo akapoloti akaali kaguliddwa era nga kati tulina okutandika omuyiiya kubanga omuntu bw'agenda ebweru kyasookerako babeera bali mu koodi emu kufuna akapoloti tusooke tumuyiiyaako bwe kisalo ekinaatuuka nga tugenda maaso n'okuyiwawo amayinja nga tumuyiiya eno omwana tujja mupakira ffene ate ffene wammega effene gwe banaapakira omwana efirimu egenda maaso ekyana kirya kiringa nga kiriko kapawa banka ffene kimulya obuugi kinywa okufaako obufi kati maama oyo tulina muyiiya buyiiya kale ebbanga nga lyetoolodde tulengera omuko buno yasaawayoko olubu lw'ekigere gyaleka omwana yesaamu kapuulu ageeka Abeno wagi kiki muko olidde enjitaba ya muko wangi kiki bagenda okulengera ng'eyali aze yeyali taata w'omwana Saamu Kapuulu agira n'ayitayoko n'asaawayoko akabubuka yamusanga bamusimbye ffene ate olina okuyiiya omugugu ne bugugunyi jango mpe kuhaga omwana yakanda gejja kabuto oyinza olowooza akola ssente kati ebibuuka ebiri omu twagala tulabe kyekibaawo omanyi bulwe tubaako kyetulaba tubaako kyetuyiga wabula ono sigwa mulidde ate era nga abaana bangi balesa abaana balesa obufumbo bagenze ebweru nejja efuuka ebweru mugo ogukozi kati muko azeewo ne busukaali awo si nsonga naye bamuko siraba nga beetegefu nnyo okutunuulira busukaali buno muko mulimba nammwe bw'obujja eno busukaali ne bwotaliite eno ffere tubulina n'ebikajjo ojjanga nnyo n'akantu akalamba akantu akagira mu waleti mulemereko ku nkumbi naye omanyi muko mulimba omanyi mulime kuba bagamba enkumbi terimba kumbi terimba zino ng'erimba naye enkumbi ng'erimba ennaku zino erimba mbuze erimba etya gwe mbuuza buuza erimba etya enkumbi okumanyi ennaku zino erimba osiga endebe 2 nojjamu akataasa wulira firimu osiga endebe 2 nojjayo akataasa oyinza osimba ensawo namba ey'akasooli muyika 2 ogenda okugikungula muyika 2 nojjamu ensawo emu n'akataasa zaamu bbanga lino so kakati mu mbeera yonna enkumbi kati yayiga okulimba obulimba bwerina si bwakuno buli kimu kyakaluba kyekaname Uganda basajja Afrika ate nekisooka tuli bavubuka kati fe tulina okulabirira omwana kati muko olina okumanya tolina kulinda mukazi oli owebweru okuleeta akasente kuba ajjukira nfe tulina abakazi oyinza okulinda mukazi w'okuweereza akasente n'akaleeta leeti amazima amatuufu bwogira ng'owubayo keno olubi lw'ekigere n'obuyambi ne bulema obuyambi ennaku zino nga bw'omanyi mukoba mukanabukanya obuyambi ogwo twekedde omwana oyo mulaba alya mulaba nga tutandikidde ku byokulya kw'omwana n'okulinnya obulinnya ffene embeera si nnungi n'omuntu atulinyira omuti gwa ffene ayagala sente muko nga si gwabirima olaba naye kuno mulina buli kimu mulina mapeera biki so nze kyembadde njagala era ekibadde kindeese badde ndeese kasukaali kano wulira firimu webali kuleeta naye kamala akasukaali tekama awe akasente kale
Omanya leetera omuntu sukaali naye nga tasiimye ayagala obale kwatako mu nsawo ye muko Ronald omusiru muko mulimba nnyo temwebaka nnyo eyo ogira bwotyo buli wiiki ne bwogira n'oweereza sente zituuka kati kikulinyisa ate nojjeeno transport yena mugatte teeka ku simu fe tulinayo n'akasimu k'amapeesa leka kujja naawe muganda mujjali agenda kuba yiya akasente bw'abasindikirako nange nja okwogeramu naye tulaba omuzimu gwa Kadaama kale tugenda maaso embeera nga bweti bweri omwana ye bamulabirira naye sente bazaagala za kaleekereeke kati akabanga nga keetoolodde ekikulu bonna bagezi tosobola kuddira Ronald omusiru ne Duncan Kataala efirimu netagenda maaso kati wuuna ayiya yatuwadde tubenga tumukakasa nti kasente kaguzeeko matiriyo ono zino buloka zonna amayinja tugenda kuzimuyire nga bajja bagenda ku saiti y'abandi bwe bayiya amayinja wetwagala twekubiriwa n'ebifaananyi tuteekeko ka message tumugambe ennyumba eyo ogiraba omusajja ono tugenda mugulako ennyumba namba yamulemeredde ate na matiriyo weegali gaagano kati gwe bonaataakamu obunafu mu kuweereza sente ennyumba ekulemye naye nga bino babikola mwannyinaabwe bino nno bibaawo bungi abaana bagenda ebweru kati oluusi agenda okulaba nga ku kyesente ebisasa ku bakadaama bino bibino nga ngenda maaso n'okuwulira firimu abeera ne banamulabirira ebbanga kati mu kumulabirira ebbanga bw'atuuka ogenda ebweru agenda okulaba nga talina buvunaanyizibwa ng'abalina obuvunaanyizibwa be beewaabwe era bw'akwata ebintu abiteeka waabwe naye nga bawo wakulabiridde ebbanga abantu abo bansanyusa omulabirira emyaka 3 n'atuuka ebweru n'akuweerezaayo emitwalo 2 ku ssimu n'alyoka ayogera ebigambo ebisalako ne ku nkoko n'ogamba ensinga etabuse egenda maaso wulira firimu egenda maaso firimu eno tulaba muzimu gwa Kadaama abakazi bwe butuuka ogenda ebweru ababba talina makulu ayinza n'okugamba siyangani akuwa sente ze nze nkuwa sente zange wasizeemu obukazi nnyini hiya abe waffe bazirya maama nnyabo agawalayo abe waffe bazirya kati bamuyiiya baagala agende maaso n'okuweereza miliyoni 4 ku poloti etaliyo ate ne ku bintu ebitali byabwe awali matiriyo agayiriddwa agatali gaabwe bajja ne bawamba ttaka kati bw'alidda n'atubuuza nti poloti kakati poloti eragawa nti empewo yagitwala munnange empewo zinaku zino zimanyi okujja ate nga nnyingi nnyo zimanyi notwala epoloti efirimu egenda maaso bakadaama mujebale naddala bakadaama kati esaawa zira bagenda maaso n'okuyiriba naye nga wooli oli mu replacement zookya akaseera nga kagenda keetooloola kyeyasooka okukola kwe kwali oggula essimu nga bw'obitegeera asooka agula essimu asobole okubeera nga asobola okwogera n'omwana we oba nga amulabako ka vidiyo kale Kadaama gyali buli kimu kyonna kitambula bulungi kakati tuli ku Triple S kasi gimanyeyo mpya bagenda maaso buli kimu kigenda maaso essimu gyo yagigula banyina babeere n'essimu gye bayita kibaati enasobola okubeera nga boogererangako ova ku kyalo okuba emisota sente erye Saudi fwe mola kuba mudene mulooza ye mwana muwala na Maliviki egenda maaso kadi bano bakulaga buli kimu kitambula bulungi obwa Kadaama bugenda bukwakku bwakola emirimu gy'Abawarabu bwagira bwatuusa akaseera akasente bwakaweereza talina mulimu gwagaana mu mbeera yonna oba yakadda teriwa oba wakatuuka ku ofiisi ne bakukima ng'ogenderawo oba wakagira replacement eganye gwe yagenda okunoonya sente ogenderawo so nga ate munange ekyakutwala
yennakuyo okusobola okubeera nga owiriza akasente awaka. Ennyumba yiino etambula, ennyumba yiino eri ku musingi. Nze bampadde okukolako banzimambe mpeerezeeko kitegeeza mwe mukwate ebifaananyi nga bimwagala mubimuweereze. Wulira firimu. Ono ye taata ne batabani be. Kataala bamuwadde obwa poota wano kati kyeyakola ng'ayita taata we ne muganda we bwe naaba nkola kati nga bwe mukuba obufaananyi bwe muweereza eri. Okitegeera kati nina n'okugyamu essatu wano balagaye nti akola naye kati Kataala oba aweereza ki? Kubanga ebbodde ogiraba, ebbodde eya Kataala ogirabye erigumite bwe bakuba ebifaananyi bwe bagenda maaso n'okuweereza so nga bambi ali mukola gwa bupoota y'omuwala bagenda omulaga nti eno yennyumba yo era okumanya bannyoko bali siriyasi okwagala okukola omulimu gugende maaso nabo bennyini bakola nga bapoota ate nga bibaayo. Kati gwe eri n'otandika okuweereza ssente nga olinga ng'omuwendule ennyumba y'edduka bw'etyo egenda maaso. Bazze ku nnyumba Kataala ko bamuwadde omulimu okolako obwa poota agako ebifaananyi akuba ebifaananyi n'akanula n'ekiiso mulaga nti nze olimu omu ku baali bagundi. Kati nina okumulaga nti nze omwe wadde bagenda maaso n'okukola ano kitegeera naye yo boodi esobola okukola obwa poota egenda maaso. A movie produced and directed by Duncan Kataala. Fajasanga tetuliiwo kati gwe genda ebifaananyi bimusindikiro mugamba ennyumba tugituuse era abisenge bibiri n'eddiiro okitege n'ekimu tugenda kitekako n'ettooyi. Olaba kaakati Kataala ennaku zino ali bize nnyo alina n'okola boodi tava mu jjiimu tolaba waatuuse egenda maaso. Duncan Kataala twesangayo mu kabiya. Wulira firimu. Omanyi abantu bano bw'atuuka ogenda ebweru ba abeera muzibu ate munanga muweereze sente ate awaseemu abakazi ate tabo ebeerawo bano bennyini abawaka baga akasajja okalekere sente kagere kawaseemu n'omukazi mu sente zo okwekanga ng'ayinza n'okuva ebweru emyaka ebiri okuggwako nga takuwadde wadde giwera 30,000 naye nga ye bwe yalinga awaka buli kimuwa kimuwanga. So tugenda maaso. Sina gwe nsomera naye nga njogera ebimu olusinga bwe bitambula. Embeera ng'egenda maaso n'okwetooloola. Kati mu bbiya tebatuula eri ku malwa batuulira ddala ku ziri tebo ennene kubanga ate teri kiwooma nga ssente ya Kadaama. Gosema obeera bubeezaawo oba oli mu nnimiro akameseji ne kajja titito ogenda okulaba ataddeko 96. Kakati fenga kati ogenda okulaba ataddeko 87. Nga tonoonya gye ziwoomera siya teri era nange teri kiwooma nga ssente ya Kadaama bw'oba tolina mutima yeede. Ate abantu bano abeeka ateekerawo ddala omuwaatwa lwaki oleka ssente ng'oziteeka mu famire etaliiyo. Omusajja omuzaddemu akaana kamu ojja nakudda ng'alina obwana 8 mu ssente zo nga mwazadde okitegeera ateekerawo ddala guhampu ogunene nga tekuli na kapande egenda maaso. Bagita omuzimu gwa Kadaama. Kale bano babaweerezanga essente bateekanga ku munywa. Muzeeyi wuno atandise n'okunyirira kawala atanga oddaawo. Egenda maaso. Naye mu mbeera emu oba endala omusajja buli wabanga ne mukazi wo ng'agenda ebweru oba oluusi waali badde omuleka buli kimu n'akiteeka waabwe. Abasajja abamu temulina mizi naye nze ndowooza buli kimu waali badde omuleka n'akiteeka waabwe. So kati mukudda emiranga ne gibeera waabwe
lwakuba nti abasajja abasinga naddala abavubuka temulina obutima bwa nkoko naye malirira muleke sente aziteeke waabwe oba kulaakulana kuyitire bwabwe kubanga ku bakadaama abo nze sibasomera bakadaama sibasomera naye ku bakadaama 100 kuliko bakadaama 95 abava mu maka g'ababba baabwe ogenda okuyiiya n'ekigendererwa tugende tweyimuse mu mbeera kati ku bakadaama abo 95 bakadaama 9 bagenda okudda nga batayagala na kuwunyiza waayise bwe mba nnimba nga onkubirako wulira firimu bamukubirako nako ssebo nga bali mu bbaala esente ezitabako accountability bakadaama egenda maaso ku bakadaama 9 kizibu nnyo okudda nga bba akyamutegeera ensonga ziringa nga 5 manyi nabagambye bakadaama leero ngenda bayulizamu eno ensonga ziringa 5 bwakola omwezi ogusooka nalaba nga bamuwaddeyo 9 nayongerako n'ogwokubiri nalaba nga bamuwadde naweza kamu 8 kati agenda okugeraageranya nga bataweza 3,000 kati olwo aba amuyiseko emyaka nga 8 maaso kati omuntu ataweza 3,000 ofuga otya omuntu w'emiliyoni emu 8,000 tinaye otuuseewa kavidiyo nkalabye awo wetuli awo egenda maaso abakozi ndozobalaba obalabye abakozi mbalabi naye njagala n'omukolera ekintu ekivaayo baba gwe tugenda kukolera ekintu nga kirungi saagala bintu bitaliimu egenda maaso bakadaama bano naye ekituufu bambi bakazi battu bakola nnyo gifunyemu ebiseera ne bituuka ebya Ramadhaani ate n'owulira nga naakuba endulu n'omugongo nga gumutujja leka mnayisi nawe njogera leka mpumulemu oza tetuliddamu kunyumya nga ekisibo kiwedde kubeera mu musindikiro obugamba mumisinga nnyo agenda okudda ng'ennyumba yaggwa egenda maaso kale tulaba omuzimu gwa kadaama efirimu eno egenda maaso ekutuusibwako production eya Duncan Katala studio awamu ne Kyotera film production bampita omugave mukibi Uganda ku 075 M 76 74 12 bagenda okukeberanga ku simu ng'akasente kagenzeeko awo ne basanyuka tebalina loogi gye batasuzeemu tebalina bbaala gye batabaddeemu badigize ebyana ku kawunta ez'enjawulo mabaala ag'enjawulo awo kadaama bw'oba ne mukazi wo nga kadaama nze wensiimira sente zaziyise waka ziyite waabwe gwebyo owulira biwulire egenda maaso olaba sente ya kadaama bwewooma omusajja awuda atandise nokola ettama kataala atandise nokola ettama ngodaawo tugende tunoonye ebyana leero tetudda mu bbala ya wansi eri baleeta otuleetera ty omwana alina embaliga mbu naye omulese kola mu kawunta kati be bamanyi kawunta ezalese abaana abalina embaliga abaana abatanyirira tugende eri baŋŋambe balese n'ebyana ebipya mwana balese enseenene kubanga sente bali kuzaamu ennyina ate sente zitali nkolirire ate sente zobadde tosuubira nti zijja egenda okukeera ku makya nga sente ziri ku simu egenda maaso nze bakadama mugenda kunkyawa olwaleero naye kyemukola kikyamu ebiseera ebisinga omusajja wasoboledde okulabirira ebbanga eryo lyonna wasoboledde okulabirira ebbanga eryo lyonna kale tetuganye n'abasajja abamu babi tetuganye naye wamubanga mulina ekirooto kyakwekulaakulanya genda maaso lwaki tosooka n'ogezesaako bbaawo oyo ne mulaba
kubanga ye aba amanyi alumirirwa ebiseera ebisinga bameka boolabanga akomyewo nga nnyina yaziwa bannyina ne bwe weesiga nnyoko aziwa bannyoko n'alyoka akomawo n'akunyumiza ono yabba embaata ne bamukwata oli bamukwata ku kafiyu oli bamukwatira mu byokulonda nze nali sobola kulaba bwangu nnyoko wali agala afire mu kkomera nga gw'okaaba naye oluusi baawo ebyo ayinza obitabutunuzaamu tetuganyibwa bawo ebitatambula bulungi oba oli awo naye firimu tugenda maaso nayo egenda maaso bagiyita omuzimu gwa kadaama bano nga balya sente mwana gwe buli kimu kyonna balaba kipya ku sente za mwannyinaabwe wano ne bwoba olese mwana wa ssomero tebaawo kufuluma balidde sente era nabo ne bakkiriza tebamuguliranga yooko wadde afu y'ekikopo ky'ettaka wadde koota y'ekikopo ekisepiki ky'ettaka mu sente ze bamuketanga ki kati nga bajja waliwo ekizimbawo kye baatuukako kikino kigenze kikulaakula kimaze n'okuyita ku bbiimu kati nga bajja basangawo poota kati olaba poota waliwo akasente akazze opootera mutwalo nze ngenda kukuwa 2 kakati nze njagala nkuboggolere muwano nga nze mukamaawo nkuboggolere awo yangu naawe ennyumba ya mwannyinaze ebiki mukola temwagala ngenda bagoba nkusasula ebirijjo tukwate ka vidiyo ekyo nga kiwedde nkuboggolera mukawo nenkwayo 2 kati ffe kyetwagala content nga bafuna content kubanga n'ennyumba yali ekuze emaze n'okuyita ku bbiimu yangwa naawe ennyumba ya mwannyinaze musirwa busirwazi wano mbawe sinti mwannyinaze abeera eri abonaabona mwe muddawo mukola mpolampola muli banafu mulinga nga bagamba nti mwagala nyumba eggwe taafulu saagala birala saagala njeri nyumba ya mwannyinaze yanguwe bwangu isibawa sente emmere mugiryanga bisokomi wano bweleeta kilo 5 ez'akawunga ndowooza munakola oba mukubunga mubutwalira mu butu sikeragera saagala efirimu yiino egenda maaso genda kiki kyokola olwawo ojja kukona musajja nina amakano janguwa zitebinkwatako egenda maaso oyo yena content bamusasulidde 2,000 basobole okukwata vidiyo nga Ronald omusiru mukambwe ennyo ku maali ya mwennyina egenda maaso naye yazze kuli ali yansi kola mudalo kusirwala busirwa gamuzai vajo faya budde bugenzi budde butalubi halo eyo ye firimu bakadaama mujebali luddawo bagitadde ate bakadaama abali awatuufu nammwe mbatumiddeko ng'oluusi musajja yakuyisiza obubi ng'omusajja wafuna mukyamu nga sente ozisindise naye ng'embeera teriiwo naye nga n'abalungi gye bali njagala okutegeeza ate n'abeewammwe oluusi abalungi nabo gye bali nga wasindika sente n'ozisanga ovangako omuntu asindika bakadaama nga yagula ente maama alunda ente eyo bwezaalanga anywemu amata n'alyoka asangawo egenda mu maaso kadaama munansonyiwa abananyigira leero naye ngezaako manyi nagamba tubaako bye tulaba tubaako bye tuyiga mba ngezaako okulaga ki ekigenda mu maaso era nentumyako ne ku bakadaama abazzeeyo omulundi ogwokubiri ng'ogwasooka byagaana tezimala emigongo giri egy'okwaggulu ku mabaati tejaliko ne plasta n'okuba fulowawa egenda maaso yaye bulungi ogiraba kakubire luzi ogiraba ogirayo bulungi kakati baabe we tutuuse egenda maaso oli eyinginiyawa awo we batuuse gera kusibali tishedi olwaleero wano nawali awo we batuuse egenda maaso n'omusingi byonna mbirabye n'abazimbi nga bakola mpola mbambi mukazi wattu okimanyi nti obudde buweddeyo natera okomawo Uganda ekituufu obudde buweddeyo anaatera okukomawo eryo guno gwe mwezi gwasembayo ogujja bamutwala ku ofiisi oluva ku ofiisi tiketi kuluma
kudda Uganda abantu bagambe banguyeeko sisaagala kudda mu kazigo sigana kuddira mu kazigo amazima galiwe gatate sidda waka najje ebweru ne neekolerera nze okuva ku airport ntuukira wange ate ekitegeera balinaako nze sidda kazigo ate sidda wa maama wange nze ntuukira wange egenda maaso kale oluvannyuma olw'omwezi bwe yali abagambye kubanga gwali gusembayo nga process y'omwezi ogwo kasita gugwako ebbanga lyetolodde emyaka 2 giweddeko emyaka 2 nga giweddeko ahati ate vanga ku bantu bano abagezi ennyumba bwemala okuba babazeebazaawo bajja ne baswama waliwo yali emaze okusiigibwa langi bwagenda mu maaso n'okukwatako kakati balina obwongo babala kati ennyumba erina kubeera ng'eri mu mbeera bweti kati nga bajja kweyo esiigiddwa langi mwennyinaabwe akayumba baakagjeeko emikono akayumba baakagjeeko emikono a movie produced and directed by Katala Duncan bampita omugava emikibi Uganda 075M 76 712 kina Uganda kyaffe ekyolwaleero omuzimu gwa Kadaama era nga kivuddemu bannaffe bano abakyotera film production tugenda maaso nakyo bakusanyidde mpolampola firimu nyingi era nga bw'oba beetaaga genda ku YouTube channel yaabwe subscribinga bagiyita kyotera film production ye YouTube channel kwogenda okubeera ng'obasanga egenda maaso omuzimu gwa Kadaama akayumba bakwata akafaananyi bakwata bu video kati ennyumba ng'ewedde naye bwana oba naatuwakinga okomyewo omwana kubanga si kyangu mwana okuzimbira akayumba akefaanana weekatyo gwe egenda maaso efirimu egenda maaso Katala Duncan ye muwandiisi era nga ye producer waayo ne babogera tulyako obulamu awantu bwewera wulira firimu gwe bakoze buli kimu kyonna kale awo mbulira bw'otaleete sente mbulira bw'otagenda kuteeka sente ku simu munange efirimu eno egenda mu maaso mugamba mutya bakadaama mwenna abali mu biyumba mu mbeera ez'enjawulo gamba kikadaama wenda wena agudde ku firimu eno olwaleero ku YouTube channel yaffe ng'ogenda maaso n'okugiraba nka baweereza mwenna abali e Saudi Arabia abali e Riyadh Kemiski abali ku office abali ku XD naddala mu abali mugenda maaso n'okumaliza replacement z'abantu ntumiddeko ku abaddayo eka e Saudi nga bwe wakomawo omulundi ogwasooka kyagaana kadi noddayo ng'ogamba nti already eyeekoonye taddamu kwekoona mbatumiddeko abaliyo ku mulundi ogwokubiri naye nga tebitera kutambulira bulungi ba mulundi gwakubiri egenda maaso Kadaama ye mutankyawo olwaleero luno egenda maaso omanye abantu bannayuganda tebaagala babuulira mazima naye nze mbayisizaamu eggaali olwaleero mbayisizaamu eggaali olwaleero bw'oba wali nebbaawo yasobola okulabirira n'akuzaalamu n'omwana why don't you try him at once because you never know amale kubeera mubi naye ebiseera ebisinga bakadaama buli mugenda ebweru baawo bulijjo gwoswa naye mulungi obeera nga ayagala okumwesasuza obwesasuza n'olyoka ovuma n'okola ki ate abantu beewamwe be basinga okola hiya maama ono yafuuka malaya yakuno yereeta kano yereeta kali ereeta ali kumpi n'okuleeta amayanzi ono kubanga ensenene zo yazireeta dda zaggwa dda egenda mu maaso kati ebyo byenjogera bibaawo emyezi 3 nga giyiseewo era nga batugamba nti firimu gye tulaba tulabira ddala ebyaliyo
era nga bakabaweereza mwenna bakadaama abakyotera film production bakabaweereza mwenna bakadaama egenda maaso bampitsa omugave Mukibi Uganda 075M 76 munaga ebiseera nga bituuse Kadaama omanyi nti omuntu alya ssente ze aba tayagala okomawo na Uganda kubanga amanyibwa okomawo egenda kubeera firimu. Kadaama agenda otuuka. Kadaama agenda otuuka nga tewali wadde ekijiiko ky'ettaka. Kati bw'oba tewali wadde ekijiiko ky'ettaka oyinza okulowooza ku ky'ennyumba egenda maaso. Temwandi nkoze ekyo baana bajja. Yakomerawo Miranga ngenda bwe nakisuubira. Ugamba kuba amazima gali nti. Nga bwe nakisuubira. Abaami abalina abakyala ebweru. This is what you have to do. Leka omukyala ayise ssente ewaabwe. Bwe wali tonnamuwasa agenda bweru wali olyaki? That is a question. Wali olyaki? Senga teyagenda bweru. Wali badde olyaki? Muleka ayise obusente ewaabwe. Akomawo nga gana amaziga. Gali wammwe. Gogawulira buwulizi. Ate ne batukyalyo. Ne maneja negamba mutwazimba mutobazi. Wulira firimu bajja ne bagula poloti babagigulawa. Mbu Musisi bwe yajja n'atwala ettaka lyonna. Bibiri ebyasigalawo. Ne basigalawo bitafaali byokka. Empewo kale empewo yali nnyingi yatwala emuyumba namba. N'omusingi ne gugwa n'ettaka ne ligenda. Efirimu yiino. Baleke zinti zaziyise waabwe. Bagenda oyokola bwama. Gwe okomewo bukomi. Ng'owulira buwulizi byewaabwe. Ate okimanyi ssente z'Abakadaama zino ziringa eziriko ebisiraani. Ziringa eziriko ebisiraani. Ze nkubuulira. Kati gwaze ensonyi omulundi ogumu gw'osinga. Baana bannyina bamubye naye n'obeerawo nga gwe omusajja yamubba n'atabaako kaasanga. Naaga amaziga tagakaaba. Ogenda okwekyusa mbuuti nga jeeka erumye. Bannyina basenga bajja kwawujumula okukwata bakuteeke mu ki? Mu mabuusu. Naye kati wano bannyina baanaasiba. Bw'aba yaziyisa waabwe bannyina baanaasiba. Awamu n'ekyo nga ne kitaawe kwali kwaba abaazimeketa. Anaasibaani? Wulira amaziga ga Kadaama. Muno muyali ayitira bwetwa. Yagezaako mulaga n'ennyumba we yali eyitira. Naye ssebo oyo Musisi bwe yajja n'agikuukula. Sabula akitasa. Egenda maaso firimu. Galama tofalo galama gali. Ate nabo baziriisa maanyi kubanga ne taata yalinga ku saidi yaabwe. Nga baziriisa maanyi kati onaasiba kitaawo. Bakutenda obwakadaama eyakola ebbeere n'owula. Ogenda kwata kitaawo muteekeyo kulwa ssente zaalidde ng'oli Kadaama. Igenda maaso. Baba byebyo byembadde nkunyonyo. Baba byebyo byembadde gamba ffenna ffe twagenda okera ku makyanga empewo yafuye ennyumba yonna n'egenda. Byebyo. Baba byebyo. Ate n'omwana yali aliisa kaleekereko omwana wo ng'ali olulya. Noyinza oweereza emitwalo 80 nga mutabani we yaledde emitwalo 7 nga tutuukira mu kusasula mabanja. Owulidde? Nongamba tuno sente zange yazirya. Nali simuweereza zize. Yazirya baba. Atusobola okumalawo ekikomando eky'olukumi. Omwana atasobola kulya wadde ekikomando ky'olukumi. Ogambye atasobola kulya ekikomando ky'olukumi nga ffenna amulya kumpi kwagala mutuuka wakati. Kale yasama mpola Ronald. Yasama mpola. Egenda maaso.
ulira amaziga kunyonyole yali wamulira mwena mwe babu ulira ziga lya kadama eziga lya kadama mwana muwala na male Vicky yaliwo kyonna kyonna kibuli baba bakunyonyole egenda maaso firimu eno mukazi watu yakutuka ag'ekikyala ne gamugwamu omugongo gumutujja awalampye kalina z'abasaudi awulira akoya abawarabu bazimba ebikalina ava mu kino ava mu kiri omwana bagga n'omutima ku ofisi basooka mugamba ogenda mu kalina ya miyaliro 3 alina ogisiimula okuva wansi paka waggulu egenda maaso firimu eno bakadama kale bayita mu mbeera nnyingi tetuganye ninamu abalya ku sente z'abakadama lyako ekimala kubanga mukazi wattu naye aba alina ekirooto ekyokwekyusaako okukyusakyusa ku bulamu agendeko ku levu eddako tetuganye eriyo ebigaana naye muno n'akomawo nga tolina nakuutaddewo eri abasajja abayinalo mubaveeko n'akuuma ekintu ky'akadaama n'akomawo nga mutuufu buli kimu kyonna kitambula nga weekiri naye abo beerudde ate abo bakadama we bato tebabagala kadama yakola n'amalako ate afuuka mutolosi abakadama bagenda ne bafuuka abatolosi ne bavayo ne bagenda mu bizinensi ezitali zaabwe ne balyoka bakubaawo ne bafuukanga leero bakadama bwe mutankyawa n'abandika omukisa gw'aboolugave bakadama bangi bagenda maaso ne bakoowa ne bawulira nga bibalemye ne batoloka ne bafuuka baddusi kati balyoka babakuba left ne right n'akomawo naye nga kadama ng'avudde mu byakadama afuuse kadanga egenda maaso majabali kakati munange munne eyali yamuwa amawugezi teyali mulala yali kyomuhendo Angel munange oluusi abantu ebintu bye tukola tubijja ku mikwano gyaffe omanyi bagamba nti mbulira goyita naye nkubuulira emizeege wakola ku kyeyo baganda bo bazizanyira mu kuzanyiza tiyasanga wadde nusu 5 nakolanga kati ono yali agenzeeyoko amanye obulumi bw'ekyeyo kati omwana yakomyewo nga omwana wuno yayengera enviiri oyinza olowooza bagenda zitundula n'obuviiri bubuno bwayengera kano basimba amanya we bangamba mbusimanyi poloti mbwegundi kibuyaga ne musibya jambo poloti n'ensenguka kibuyaga agenda ndowooza kibuyaga yaja nakulenda oli kataala omuvaako oba kibuyaga yaja nagulenda no mbuma we yalyanga sente zange zona sente zagweraku kati omwana oyo alya sente kimazima ddala ng'akomyewo ng'okomyewo nga n'enviiri ziringa ezaalwala kwashakko laba bwe yazimba amatama yena alinga agenda ku operation egenda we yalyanga sente zona mbuzagweraku naye mulabe ono oyinza okugamba nti nkulimba egenda maaso firimu eno bakadama bayita mu buzibu bungi okusobola okubeera nga baweereza sente ewaka naye ate n'abalya sente z'abakadama muteekemu okusaasira tonna kyekimu muteekemu okusaasira kuba kati ono yamubuuza taata teyasobodde gamba ku batabani be koli nti taata naye bonna kyekimu nzireyo katonda yamanyi oba nfiirayo kati agamba nti ngenda kukwata ekkubo nzireyo wabula sigenda kukwata adde 10 nkibawe suppose senga sente wali ozirekedde bbaawo yaba amanyi nti at least mwezimba aba amanyi nti olunaku olumu ojja kudda aba amanyi kati oluusi bakadama mwe ekibalemesa okuwanga sente abasajja mubayisaamu nnyo eggaali abasajja mubayisaamu eggaali mulowooza nti basobola kukuuma sente zammwe naye mu mbeera emu oba endala kati ono senga ali aziyisiza wa bbaawe bbaawo abaako n'ensonyi naye mwannyoko bw'aba alya sente abeera nga aliko n'essolo emukyajinga mu kuzirya egenda mu maaso yakolerera bwereere wabula mukazi wattu agamba nti kyagenda okukola agenda kunoonya sente asobole okuddayo
nga balina kyebekole nga bwe nabaleka bwe nabasanga. Ate sente ya Kadaama agamba nti nange bwe nabasanga era bwe nabaleka bwe nabasanze kuba tewali yakyusa, teri yagula kapoloti, teri yakola ki, banywanga bunywi. Nze nalaba embonaabona mutuufu akasente ke nakuba nakomawo ne Uganda nenkola mbi enkozeko kati akasente wafunamu naye nze atalina kyendabako wadde. Egenda maaso. Nduke mpeke bwe kati. kyovola buli wembirowooza afuna n'ekitengo. Enamba yo yeri ekyaliko? Tugenda maaso. Kadaama agakaaba. Bye. Gamba bye. Egenda maaso firimu eno bagiyita omuzimu gwa Kadaama era ng'egenda maaso salaba kunyumirize Kyotera Film Production era nga ya YouTube channel kwogenda okusanga filimu zaffe zonna ez'ebina Uganda. Kyotera Film Production. Bye mwana goli otye. Mwana gwe ndi bulungi oli otya? Jendi mwana. Egenda maaso. Mwana gwe nga jendi ewaka emirimu gintwala kola kirikola. Kati kyeki oluusi ekitera okuba Bakadaama. Beere bakane bakozese muno kozese. Oluusi ekitera okuba Bakadaama manyizi nagambye ngenda bayuzayuza. Jagala. Kati be bana abawala be waleka awaka. Erokoge goli bakusasula naye kati wano nkola tebasasu. Egenda maaso. Pira njagala kugenda bweru. Oyala genda bweru. Gwe. Ulira film. Oli mukwano gwange ne kansoke nkulu. Ulira film kino kyekiremesa Bakadaama oluusi embeera. Ogamba no Emimwa gye babateekako. Olowooza bagenda ebweru balina gye badde bakola. Mbwa mmwe bakirako bwereere. Olowooza alina n'akasente ke yaweereza. Kati azze kuba nnyina agamba mbu simanyi yabawanga sente. Ne bazirya. Mbu ne bazirya ne batabako kye bamulekedde nawe wadde. Nze ngamba yali teyagenda anakola bulimba oluusi bugenda n'okwekweka ne kava eyo ne kagenda ebupadengo n'olowooza mukagenda nabwe bulimba naawe obwo obuwala. Yena yakomyewo yafeedinga gy'oli oba yagenda bweru kweyerusa nga nange yasigala wano nekyotera musinga. genda yose oli omwana n'akomawo nga bamugyemu omutima. Nze saagala agenda eyo mbu abaana babajjamu emigongo, abaana babajjamu ensigo ze ku migongo, ebiwoowoolo. Omanyi bagamba nti ataafune n'omukisa agulabamu ekizikiza. Egenda maaso. Tebagamba muzimbire ennyumba tebagizimba. Kati gwe munani gw'ogenda okwesiga mwana gw'abantu si bangu. Egenda maaso. Nkugambye Gwokimanyi nti no Bakadaama abasinga okgenda kumpi ku 10 bonna bava mu bufumbo bwabwe gye bajja idea eyo. kyamisa. Bakadaama batono nnyo oba kale bannyinaffe batono sijja bayita Bakadaama kubanga ebiseera ebisinga ekyo ekigambo kibaluma kyemmanyi naye bannyinaffe batono abaviira mu maka g'abamaama baabwe oba bakitaabwe oba basenga baabwe ne bagenda ebweru. Agenda ogenda ebweru eyo oba oluusi aba alina kuva wabba. Which is of course nti eba emaze omukubamu ku left ne right ensi ng'emaze omulagakolo okitegeera. Kwano kuza kankwerekerera mwana gwe mpeke kwanga obudde n'agenda kabuge. Naye lwakuba ne mwana nze omanyi nagamba ndi kakira ka mbuzi n'abasajja abasinga babi era bangi abayisizza mu bakazi baabwe eggaali mu kubaweereza sente. Kale oluvannyuma lw'emyezi 3 egenda maaso firimu eno. Naye ng'oli biki? Mukazi wattu yagiraagira kubanga passport yali eri ekyaliko visa nga kyakyali kibulayo kyokka addeyo. Mukazi wattu yaliddayo n'alinnya agamba kanzireyo. Kati baku mulundi guno agenda ziweereza ani simanyi oba mumuwe namba yange kubanga ninamu nk'okukisanze n'eddiini. Yumba mwa Amazima na kino obwedda sibagamba. wachu. Mukazi wo bw'aba agenze teekamu nk'oku ddiini, teekamu nk'oku kisaawo saasire. Ne bw'aba akuyisizaamu eggaali, ne bw'aba akomyewo ng'akuyisizanga bw'ayagala, tolina ky'ogenda vaako. Tolina ky'ogenda vaako era ojja sigala nga ggwe. awe bange. Era oba oluusi ekintu ky'oba okoze ekirungi ate Mukama Katonda akusasula. Kinyirira Egenda maaso. ekiro bwe naba Egenda maaso nagambye nti gisange ku Kyotera Film Production YouTube channel. Gisangeko genda maaso n'okusubscribinga
ate nga ne firimu ndala nyingi ez'ebina Uganda ez'enjawulo zetukuteerako n'osobola okubeera nga weeyagala. Eyo YouTube channel ya bina Uganda byokka, buli kika kyonna okuva mu Kyotera Film Production. Kale banga nga ligenda lyetoolola munafono Kyomuhendo Angel yagendayo ko yebweru era yakomawo yalina ke akolawo wadde ka business tikali kamaanyi nnyo naye nga ye alina kyalaga era agamba tasobola kuddayo bweru kuba alina ke yafunayokko egenda maaso kati nayawambibwe ng'akomyewo ng'akyasobola okuddayo. Mulimu abakomawo n'ebirwadde, alwadde emigongo, alwadde kino nga mulidde ssente ze takyasobola nakuddayo ng'ebirwadde byalina. Mugongo gwalwala takyasobola kuddayo kwerega ku kalina z'Abawarabu. Mubeere mukono okusaasira nga mulya ssente z'abannammwe mu mbeera omwo obuba endala. Kale tugenda maaso tulaba omuzimu gwa Kadaama kina Uganda kyaffe ekyolwaleero era nga tugenda maaso mpolampola nakyo. Ye munaffe Kyomuhendo Angel abaali wano agenda maaso agenda okulaba nga ennamba emukubira mpya naye ng'ate sina yakuno ye Saudi egenda maaso. Bazungu be baali boogera. Waliwo ebifaananyi byensindise ku namba okwo era nga tugenze okunoonyereza nga mukwano gwo Namale Vicky gwe enamba gy'abadde ayogereko ennyo naye wabula Namale yafudde. Namale yafudde akadda nnyuma kassa Kadaama banyina ne kitawe nga bamaze okulya ssente yakwata ekkubaddeyo naye Katonda teyakkiriza. Vicky nga wayise emyezi 3 yaddayo ogwali badde ng'omwezi ogwokuna. Vicky Kapulti safari kawugo na mzigo. Bana njagala olabe enjo kyamutuukako mutuufu ebiseera ebisinga batono nnyo bekitambulira obulungi nga zeeyo omulundi ogwokubiri nakyo kiringa nga muzimu gwakubiri guli awo. Kati atandika okutambuza amawulire kubanga amawulire okuva ebweru direct ono gwe yatwalanga mwannyina, gwe yatwalanga muganda we, gwe yatwalanga kitaawe, gwe yatambulanga maama we era gwe yalinga anyumya naye kubanga omulundi ogwasooka bonna baamuyisa bubi. Mukazi wattu yaddisaayo busungu naye nga ne Katonda naye yapanga bibye. Yatandika okufulumya amawulire kubanga ono kwe gaatuukira. Amawulire kwe gaatuukira kati nno kiba kitwalamuko ku process mpanvu muko kisiza na kampuni kiko yagendera kubanga si buli kampuni nti egenda baddiza omulambo gwammwe muba muyina okwekuŋŋaanya kumpi miliyoni 2 okusobola okulabika nga muteeka wansi okuzza omulambo ogwo. That is another case oluso naye bw'aba akomyewo olusi kijja ne kituuka ne ku famire nga nayonja bayaba kati ate nawo n'olyoka owulira firimu. Kale Namale Vicky baamukomyawo era gwe mukisa ogwaliwo nti yasobola okugalamizibwa ku bijja by'abajjajjaabe naye omwana yaleka omwana. Bino bye mbadde ngamba Bakadaama kati nga omaze okulya essente bannyuko bamaze ozirya kati Mukama ageze wuuyo afudde. Omwana ono aze wa sayidi ki? Omwana ono baze sayidi ki? Naye tagenze wa bbaawo, tagenze wa bbaawo. Eriyo omwannyuka ayinza omumusigaza kati musajja wattu wamuyisaamu eggaali okoze eki kati kyonna ekizze whatever outcomes zirina kudda wa mukulu ono ye taata w'abaana ye taata w'abaana. Efirimu eno egenda maaso oyinza okugamba nti abantu bazannya era bazannya ekina Uganda
naye eno bagamba nti eri based on true events eriko ebyo byaliyo era ogenda okulaba mazima ddala nga byebyo binyini ebijja bitambula mu famire ez'enjawulo bakakati ku kyalo kizibu okusanga ekyalo n'oyita ku famire 7 nga temuli emu yagenda bweru kati gwafuuka omugano ekitali kibi wabula mukikola mutya okulya sente kyanjawulo ku muntu wo n'okumufiirwa kyanjawulo era amaziga gagira mu mbeera y'emu ng'ovudde ku kiri kye wamulyako sente wano oba okaabira muganda wo baabawo ng'agenze egenda maaso omuzimu gwa Kadaama era nga tugenda maaso mpolampola nayo nagambye omugave mu kibi Uganda kakati ono kye yakola yakaaba ku mulambo guli naye ayina ke yasikako efirimu eno yekyomuhendo enjo omulambo nga tegunaziikibwa ogwa Namale Vic ono ayina kye yagusikako era n'akikuba akakondoolo egenda maaso bintu nga bitambula Namale Vic nga bamuziika Kadaama awumule mirembe kati oluvannyuma bino bwedda bye mbagamba okuziika nga kuwedde efamire etuulira wamu bawe bbaawo omwana amutwale kubanga musaayi gwo twala omwana oyo kubanga musaayi gwo amatuufu tekyanyiga gwe wekka nange kyantwaliramu oluvannyuma lw'okuziika kuba waliwo bingi bye twali tuteeseteese naye kati famire yeekwatira wamu ng'eyitira mu taata ekitali kikyamu kubanga omusajja balina omuwa omwana we amutwale naye nga sente jjukira baazirya bbu nga nange bye tubadde tuteekateeka bwe mbiggusa obwongo obutono buno oba tewasobola biraba nti singa Mukama aba aleese ekintu kino kyekiremesa bbaawo okulya sente mugenda kunyigira ekyo kyekiba kiyinza okulemesa bbaawo okulya sente obubi ennyo kubanga ye bino aba abibala ate nga ddukira 100% bulijjo gwe omukyalo ogenda okubala akantu bbaawo aba ali ku sitepu ya 8 gwe woobalira akasooka yaba yabala dda bino kati senga oba Mukama Katonda ng'akireese ng'olina koolekeddewo omwana wo katolaba omwana wo kati sijja kwogera bingi wano bamuwaanya abalina omutwala egenda mu maaso naye bambi ono mwana sina bwe ŋŋenda naye ku mulimu kakati ono kyomuhendo enjo yali mukwano gwabwe omwana kati bamwekuba okufaako obufite lino mwasobola musigaza kuba kati bamanyi talinaako buyambi ate maama we anaava magombe atandika okuweereza sente anaava magombe maze ebbanga ddene nga nkulaba n'emukwano gwo era wali ojja wange okuva lwe nabeera naye wabeeranga naye wange egenda maaso mwana nagambye tulaba omuzimu gwa Kadaama era nga tuli ku kina Uganda kyaffe ekyolwaleero okuva mu Bakyotera Film Production abakulembeddwa Duncan Kataala era nga banjiko nga bw'obategeera kyovula baleeta ekyakabi Ronald Omusiru Zai Kalyama kyomuhendo Angel Sam Kapul abalala nkuyanja okoze kyamaanyi nnyo banaye mulaba newe mutaneebaza kubanga maama w'omwana ono mbedde naye butuufu baali bafuuka ba mukwano era ye yamuwanika paasi ng'onaamaze okuva ebweru n'amugamba lwaki Viki togendako ebweru nawe n'okyusakyusa ku bulamu kubanga twava mu mukwano kati agamba nti bwe muba mulikyalina obuzibu nze sirina buzibu omwana mugenda mumpa ngenda genda mbeere naye kubanga maama we sawasawa tubadde tewafuuka ba Luganda kati ale kino nakyakikola ng'alinga ng'alaba nti bwe siigende na mwana wa mukwano gwange naye ayinza okufa
kuba family woolira sente za muwala wo ne gwe n'olya ne sente za mwannyoko munaasobola olabirira omwana oluusi ebintu ebimu tubikolanga tulina kye tujjirako era yekikomuheno enjo kati jajja none nina obuzibu ng'agenda n'omwana wabula bwe yagenda kyamulumiriza abadde akola ku kyeyeeyo yagukira mu ssabo lwaki byate kibi nnyo jajja era twamaze wulira firimu mujja ne mulyali obusente naye wulira firimu sente ze zonna nga bwe yazikola yaziweerezanga baganda be wulira firimu sente ne bazoonoona baganda be ne balya sente nga balinga abakyajinge tulina nawe tutandikira kati yatalaba bwe yaddayo n'afa yakomyewo nga munaku kati jjajjanze wadde siri wa musaayi gwabwe naye nafuuka muganda we bwe bamukomyawo ebweru namugjako akantu kano mbadde njagala ku lwa muganda wange oyo abalya sente ze bakisasulire efirimu jajja njagala baboneebone wulira firimu alya sente za muganda we ekyabaliisa sente zaabwe muganda wawe bagenda kisasulira mulwaleero weero owulira abaana bawala bafiire eyo abaana bulijjo bafiirayo ngera muganda we bwe yafiiriddeyo nwakola sente ze nojja nozanyiriramu eno kakati gwe bodda ku sente ze n'otandika okuzimanga nga ze yalonda obulonzi kimalo kiwaabako misambo wano tulabe bwe giba ginaaba girudde nkinkisoosese mayembe tulabe oba mayembe ge ganaasooka anaasooka okujja okumpi anaabonereza abo oba misambo oba mayembe egenda mu maaso kyotera film production egenda maaso firimu eno so munange oluusi ebintu bye tusinkana mu nsi bibaako bingi ebintu bye bituyigiriza era ogenda okutuuka mu mbeera eyo ng'oba oli awo experience ogirina ono mukwano gwe yali yafuuka nga muganda we naye nga kino kiraga aliko ekiri ekintu ekisindiikiriza omuzimu gwegamba gulaga nti sigwabasonyiwa okubeera nga mwagutuusa ku mbeera eyo kati gweoyinza okwebuuza ono ki ekimutumenya atali muganda we naye omuzimu muli eri si musanyufu era gwe gusindiikiriza ono okubaako kyakola okawanika wagulawo olabi egenda maaso bajajja nsaba munkolere ku nsonga zange wulira firimu abaana abakwata sente za munnaabo egenda maaso ne badda muzi jjajja njagala mubabonereze buli ekikumi kye baalya tulabe engeri gye bagenda okkisasuliramu jjajja njagala bakomewo nga beegayirira egenda maaso waabwe ku kye baamutuusaako kubanga be bamuleetedde n'okufa yali si waakuddayo kubanga mu mbeera yonna yonna bajajja be bamuviirako okudda ebweru kakati mujje oba mayembe ge gali okumpi ekiboko mufulumye nazikuba ku lubuto kifaale omuleteza ku lubuto ng'asimba ddagala abafiri bweno lyagendesa kaleekereeke kale oluvannyuma lwa wiiki emu gye baze okuyitawo abali baazo bano bo bafensi baazo bazifenka igenda mu maaso yali ayitaawo n'atandika okufuna enseko egenda mu maaso firimu eno eri abasawo nga bo bakola ewiiki egenda otuuka emu nga bananyini kulya sente Ronald omusiru kojja w'abaana yatandikirawo ye yagwirawo zolo awano eri abantu agamba nze sisanga mulalu ne muwadde 10 zimuwadde 10 bantu abagenda okugwa eddalu babaako bintu bye baba bakola egenda maaso era ogenda okulengera nanyini kulya sente za munne
Efirimu nagambye tulaba omuzimu gwa Kadaama. Gisange ku YouTube channel yaffe eya Chotera Film Production. Nze nsanga ku 075 M 76 74 12 Production Mugave Uganda Bampito Mugave Mchibi Uganda. Ebisigadde byonna ojja kuba obifunye. Kino kina Uganda tukyagendera ddala maaso nakyo. Kugambye ekisangibwa ku YouTube channel yaffe eya Chotera Film Production. Gisange subscribing agenda maaso n'okulaba. TV. Egenda maaso. Omanyi bagamba nti okalya dda kadda dda. Kati munafa ono Ronald omusiru. Ebbanga lye yalya essente za mwannyina yaziwoomerwa bubi nnyo. Kati mu kuzisasulira yatandikira mu kulya kasasiro. Wazira ng'akimukoze yakibakola. Sina muganda we wa musaayi naye kyasoboka olw'ensonga nti omuzimu gwali munyiivu. Bayisa bubi mwannyinaabwe. Egenda maaso. Bamuyita Ronald omusiru ageeka. Akwereza nga kojja w'abaana mu sinema. Kataala. Ye kati ndi wano Kataala mulyako ebyakabi ebya sava yali luddawa. Saagala kulya ku muganda wange byakulya. Kuba ino woteri efumba temanyi woteri ndala yonna. Wulira ekyenkya we kibadde kiwooma. Bw'amala okulya ekyenkya wano watudde mu 5 Kasasiro Hotel. Mpozi ziri baziyita 5 star hotel. Kati bagiyita 5 Kasasiro Hotel. Najjukira muganda we. Nyinza okulya n'ebyakabi wano mu 5 Kasasiro Hotel nga baliyo. Ni Kataala yeetaaga alyewokko. Ayagaliza. Taagala kubeera nga alya yekka. Ekyenkya yakirya ku 5 Kasasiro Hotel. Era baagala ku lunch kale balyewo bonna. Kale bambi wono. Oluusi tusinkana abantu ne mufuulira ddala ab'Oluganda ne mufuukira ddala ab'Enganda. Yasalawo n'asigala n'ekyana. Ekya Viki yasaanawo. Era ebbanga ligenda okwetola litambula mpolampola ne zireeta taata w'abaana Sam Kapulu ageeka. Bagamba kyekituufu. Sam Kapulu ageeka. Jukira nakunze jukira. Tusanyusa okulaba. Nange okusaba. Musajja watwagira n'ayisaayooko olubu lw'ekigere eri ebbujje lye asobole okulaba buli kimu bwe kitambula. Oyo bamuyita Kyomuhendo Angel ageeka ng'alina Sam Kapulu. Etubeere obadde oludde okujja tulaba. Egenda maaso firimu. Mbadde bise. Kama manyi bambi ne bambi neyazanyo. Musajja watu atambulira mu kusiima. Ngera bwe nali ntwala ono omwana ne nkugamba nze ne maama we twalinga baluganda. Balinga baluganda era basigala baluganda. Omuntu akulinyira musaayi omuvangako. Ate kye nalabye bakadaama abo omukwano gwe bafunidde waggulu eyo nga bali mu kyeyo afuukira ddala muganda we. Bakadaama omukwano gwafunidde ku kyeyo gwafunidde eyo oba basinkana ku kiyumba oba basinkana ku ofiisi oba yagenda muri placement ngono yavaayo manyi balina okwekubira essimu gwe wazimu ekyo ekiyumba Uganda kirimu kinaki onamusomera kirimu wano mwaka kadde mulimu anye akakakadde ako ekyo kiyumba nakikolamu ko nga nakajja emyezi nga3 akakadde tekakola wekati newekati ne bafuuka ba Luganda ebyaddala kizibu baawula mu ngeri efaanaganako bwetyo. Egenda maaso batumiddeko abaana abali e Saudi Arabia mwenna mu buli kampani ez'enjawulo abagenda maaso n'okuleka nga mukakalabya okukomawo e Uganda okukyusa mu mbeera. Era ne mbatumirako nammwe mwenna abagenda maaso n'okuleka nga mukwata bulungi ssente z'abannammwe abali ebweru. Mwe be muyita bakadaama. Nagambye ekintu ekyo kibaluma bayita bakadaama. Naye batumiddeko naddala nga mukwasaganyiza bulungi emirimu gy'abantu abo. N'akomawo kugamba n'asiima. Omanyi omuntu asiima mu mbeera ezimu oba ez'enjawulo
mwana we mwabasajja mbadde mbagamba nti buliko omukazi n'ayise ssente waabwe bwe yali tanabagenda bweru ng'omulabirira tewalingawo nga buli kimu atunuulira ggwe ate bw'aba yagenda n'ataweereza ssente ogenda fa wali olya zaakadaama muleke aweereze ssente ewaabwe ono omwana nze nasalawo ngenda mukuza ate kadaama byonna byonna byakola tewaliiwo kipya yane bwatuukeyo n'atandika okuyisaamu eggaali n'akulabanga ekisasiro kigenda kujjawo nti nno wamulabirirako ebbanga kigenda kujjawo nti nno wamuzaalamu omwana kigenda kujjawo eki nti nno egenda mu maaso ezanga saamukapo katala wankoze ebyokumpa firimu ana bana bakadama bagenda kunjawa naye nga tugenda mu maaso. This is just being realistic. Kalungi. Bwe kinanyiza nsaba onsonyiwa onyiigire ddala. Nsonyiwa nnyo onyiige. Kyeyo. Naye nga mbadde realistic nnyo. Kubanga oluusi bwe tutabakuba mawa gennyini gabaluma temusobola kubeera nga mukyuka. Bw'ojja n'ongamba nti olubuto lwe lukuluma ate nze n'enkweddagala nga lya kigere tojja wona leka tubakubire ddala awatuufu. Kubanga oba oli awo kyekibeera ekigendera kya firimu eno gy'oba olaba. Abaaziwoomerwanga nga be bamanyi wadde kati buli kawunta yonna kati bamanyi buli kasasiro konna we kali. Bamanyi buli kasasiro we kali. Ekyenkya bakirya mu 5 kasasiro hotero kati ekyemisana bakijja eno ku KFC mwala KFC yebeera egenda maaso. Egenda maaso firimu eno kina Uganda kyaffe okuva mu Bakyotera Film Production bakusalina eddo bingi nkuyanja kalize kyenkuzigirira oba badde tobaziganga gendako ku YouTube channel subscribinga Kyotera Film Production ojja kuba obalaba era ojja basangawo bulungi. Bakulemberwa kabaka amanyiddwa nga Duncan Kataala owa Kataala Digital Studio. Bakola ebintu bingi ebyenjawulo ne bw'oba olina omukolo ebyuma babirina eby'omulembe oyagala kukwatira firimu babikola. Oyina mukolo nga oyagala kukwatira mukolo gwa mbaga balina drones ez'enjawulo balina event ez'akabi ku mukolo ogw'enjawulo. Ekyo kyemmanyiiko. Kale ne bw'obanga olina mukolo ogw'amaanyi oyina kuyingira oyina mbaga oyina kwanjula oyina birthday oyina lumbe oyagala genda maaso n'okukwatira ebifaananyi eby'omulembe ebirikkiriya kubanga nkakasa nti ebyuma babiyina nga bayita mu Duncan Digital Studio. Era nawo beekooneko osobole okubeera nga olamya omukolo gwo guveeyo. Oba oyina graduation oba oyina ki buli kimu kyonna kyonna bakikola nga bayita mu Duncan Digital Studio. Buli kimu bakitambuza kirikkiriya. Kati abamaganda baabwe basanga ku street bano be baganda baabwe. Olaba bakipiipye kati be baganda baabwe kasasiro kuba basinkana eri mu hoteri zaabwe ku 5 kasasiro hotero. Tugenda maaso. Kakano nno omanyi bagamba nti akuba owuwe akuba awumba engalo. Bwakuba nti olugero olwo terugenda kukola mu advance nti ali eza munne ali ez'owuwe ali awumba engalo. Bwe bamala okubakubakuba bafunamu akategeera. Taata nga atambudde ne bazuula lwaki bagenda maaso n'okubonaabona ku street nga balya ku busasiro. Era ne bazuula wa awaava obuzibu bajjewa enjo. Ndaba Katulala bw'atunula atunula ng'eyidde egenda mu maaso.
Mwina gambye olugero luli mubamu engero zitakwatagana. Akuba owuwe akuba mawumba engalo. Alya ezowuwe ali agaziya engalo. Movie. Ndowooza kiki kye mukola? Tetwamanya. Baana mwe mumanyi ssente y'ekyeyo bw'emenya. Ekyo kye kibadde kisinga okuluma enjo era ekyamukozesa abantu bano. Mumanyi obulumi omuntu kwayita. From day one. Tolinayo muganda wo, tolinayo kaaba, teri kulwala, teri kuwa makerenda. Buzanyizi ne muddeyo ne mucakaliramu bucaka. Erinyo mbuli kuluma bagende bakuggyemu erinyo nedda. N'ekibonerezo ekisinga ku ekyo kye mwali mwesaana mufune ekibonerezo banange eddungu eri embeera y'eddungu mbutufu nedda teebirizaamu ng'olina ekikutuuseeko nga naye bakubikira nti kitaawe yafudde. Omuwarabu togenda mugamba musimanyi kitange yafudde, olina okukeera ku sinki. Naye bagamba nti bbaawo akuzaalamu abaana kati kapuuti oŋŋaŋala kitono n'okola kinene ku sinki. Obulamu obwo banange buli obulamu bw'eddungu abalya ku sente z'abakadaama mu basaasire. Naye efirimu eno egenda maaso. Kale bw'atyo enjo abantu bano nga bamaze okutegeera obulumi bwe bayitamu bali ab'ebweru. Yasituka najja. Omanyi eriyo omuntu okubeera nga gwe ekintu oyita bukiyite kungulu nga tomanyi kiki kiri munda. yakola. Naye yakomawo n'agamba jjajjaawo bintu byakola. Nali saagala basula ddala kubeera bya ddala paka balalu paka ddala. Nali saagala batta. Nali njagala basasulire amaanyi ga muganda bwabwe omufu essente ze baalya. Jjajja njagala tubasonyiwe kubanga ate bali era asigala baganda be, basigala bannyina, basigala bakojja ba mwana we. Tubasonyiwe. Yagamba nti nze sinza kikola. Abo bajajja mu ndundu be nasindika atayo mu ndundu alina omululu akolerawo. Oyo jajja mu ndundu akolerawo. Naye nja kwogera naye jajja mu ndundu tulabe oba nasonyiwa zonsonyiwa. Egenda maaso. Olaba omuzimu gwa kadaama nagayibule tubako kye tulaba tubako bingi bye tuyiga. Kadi yamugamba nti genda we wasibira abantu awo gwo badde obasiba. Oleeta akantu ako tubasumulule. Jajja mundundu tumulagire nti abantu abo basonyiibwe. Egenda maaso. Kale ogenda olaba obuntu obuyiri by'obuntu nga bwattiiri naye nga ddala. Kyova olaba oluusi bagamba nti atakuloze ne bw'omuloga tebikola. Bulijjo bagamba nti atalina kyakoze ne bw'omuloga tebikola ki? Ebintu bino oluusi bigoba mazima. Lwaki bikola? Genda okutuukayo nga n'omuzimu gwennyini gwakiikadde ensingo. Nga gwe muzimu gwe bakutte ne bayisizaamu amaanyi nga gwo gulina okukubonereza kubanga wagukaabya. Otegedde ensonga eyo egenda maaso. Kale oluvannyuma nga bayitire mujajja mu ddundu yasonyiwa. Wazira yabalagira nti mulina okugenda musabe ekisonyiwo awali mwennyinammwe kubanga gyali tatebenkeddeeyo mirembe ali mu kwaziirana. Obulumi bwalina bungi newankubadde ali mu malaalo omwo. Era nabwe batyo bajja ogenda maaso n'okwetonda n'okulaga nti butufu kye baakola nga bakikola mwannyinaabwe baaba waabwe. Viki kyali kikyamu. Baba tukombyeko ku nsi, tukombyeko ku nnaku mu mbeera yonna. Era tusaba otusonyiwe. Egenda maaso tulaba muzimu ogwa kadaama. The production omugave Mukibi Uganda. Bapita omugave Mukibi Uganda ku 075 M 76 712. Kino kina Uganda kye tugenda nakyo mpola maaso.
basaba ekisonyiwo era nabwe kityo ne mukwano gwe yafuuka muganda we nga kaakano yasigaza n'omwana yeegayirira bali bwavu agamba nti kaakano embeera gye balabyeko basonyiwe kubanga musaayi gwo okusobya kw'abantu bano bakojja ba mwana wo basonyiwe obulumi bwe bayiseemu n'embeera yennyini gye bayiseemu bategedde ki nti toli musanyufu eyo wabula tusaba basonyiwe. Tukolenga nnyo ebintu nga tumaze okumanya ki ekiyinza okuvaamu kubanga oyinza okwagala okugenda okwetondera omuntu nga mutuufu oyinza obutamwetondera nga mulamba ng'olina musanga wansi awo omwetondere naye bwetu bwe badde mu kibinzi badde nkutuusaako Duncan Kataala Muzayika Lyama Kyomuhendo Angel Salongo Muyanja Uzaifa Namujuzi Rehima Mpozi ne Vicky Namali bwetu bwe badde Kyotera Film Production mwiraba.